Omukolo gw'okutuuza ssekiboobo gutambulidde mu nnono nga jjajja w'ekika Engabi omutaka Nsambalosias Magandaazi omuva ssekiboobo atuusiddwa yasoose okumukwasa Katikkiro asobole okuweereza Ssaabasajja Kabaka ng'amulamulirako essaza ly'e nga ngenda okuwaayo ekwasa Katikkiro muzzukulu wange Vincent Matovu. Ku mukolo guno Katikkiro akiikiriddwa Oweekitiibwa Robert Sserwanga nga gubadde ku nnyumba emanyiddwa nga Kagere Kamu ku kitebe ky'essaza lino. Oluvannyuma lw'okwanjulwa minisita Sserwanga mukwasiza obuyinza era amutuuza ku ntebe y'obwa ssekiboobo. Bano oluvannyuma beetabye ku mukolo gwa bonna ogubadde mu luggya lw'embuga y'essaza e era gwetabiddwa abami b'amasaza ag'enjawulo ab'amagombolola bannabyabufuzi nga kugasira abantu ba Kabaka. Oweekitiibwa Kawuki ayozaayozezza ssekiboobo n'olukiiko lwe olw'okutuuka ku kkulu ery'okukulembera essaza ly'e nga n'owasimidde ababaka ba palamenti abeegattira mu kabondo kaabwe abava mu Buganda olw'okuvayo okulwanira etteeka ly'emmwanyi kyokka ne basaba ku kino bagatteko n'ekya Federo. Era ssebo ssekiboobo tugendera awo enkola y'akanaggweramu eyo mu Buganda tekola. The end justifies the means, si y'enkola naye ekkubo ddene nnyo kwekyo ekituukibwako oba yenyweza enkola ey'omulembe omuggya. Minisita Kawuki asabye abantu obutawakyaanya abo abaagala okutyobola Namulondo. Sebo omumyuka w'omukubiza w'akabondo ka palamenti ojjukira ntusisinkanye mu ofiisi yange okwogera ku nsonga zaffe ng'ababaka mu Buganda. Nakusaba era nkyasaba ababaka bonna ti ng'ovudde ku kino waliwo ebirala byetwettanira singa twalina Federo ekyokulabirako bali bandige nti bajjawo ekitongole ffe nga tuli ku byaffe nga be bamanyi nandibadde n'ebyaffe. Nsaba oba kiba kibe muveyo ku bintu ebiri mu ngalo zammwe mu palamenti bijje. Mu kwogera akiikidde Katikkiro minisita Sserwanga asabye wabeerewo okuwuliziganya mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala wabeerawo ensonga ezeetaaga okumulungula. Okuwuliziganya kikulu nnyo mu bukulembeze. Kabaka agamba ki ng'ogambe ki? Kubanga owuliriza nesobola okukola ki? Okuwuliziganya. Ng'awera mu maaso g'abami ba Kabaka ssekiboobo Vincent Matovu aweze okulaba ng'essaza lino lituusa ku ntikko ng'atandika kukuwangula ekikopo ky'amasaza. Nja kuba muwulirize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna, Katonda nga ye muweezi wange. Bannabyabufuzi abeetabye ku mukolo guno kubaddeko Dr. Lulume Bayiga akiikirira Buyikwe South era nga yamyuka ssentebe wa kabondo Kabaka bava mu Buganda baladdisi wa mukono Hajati Fatuma Ndibasa baweze okulaba ng'ensonga za Buganda zisosoowazibwa.